nina ensonga bbiri. Maama Nabagereka ya launchinze akatabo ke ab'Emmengo tebalabiseeko. Let me tell you. N'etteeka ly'ebisiyaga nalyo bali. Kamba yambe ebintu bibiri. Nabagereka is going to divorce. I can predict. Nabagereka is going to divorce. Agenda ku divorcing. Why? It seems the Kabaka's future is uncertain. And the problem of Nabagereka is that Nabagereka has no role in the future in the case the Kabaka dies. Stuff. Why? Nabagereka, the Namwandu of the Kabaka, is called Namasole. But to qualify to be a Namwandu of the Kabaka, you must have produced the king. Nabagereka tasobola kuzala mwana Mulenzi. Takyasobola. Which means, in the case of the Kabaka's demise, that is natural, the Nabagereka will be useless. It is Nabagereka is now agitating, is preparing for a future, a post-marriage future. Yes. Nabagereka has realized that there is a what? An agitation for property. Tukuwachi. Nabagereka Foundation. Nabagereka is preparing for a post-Nabagereka era. Eri ebweru wa Buganda. Nabagereka yetegekera biseera bya maaso naye nga tali mu Bwakabaka. Yes. Kituufu. The demise kubanga Nabagereka was sikase sichi. Naye Nabagereka teyafuna mwana Mulenzi. Teyazaala mwana Mulenzi. Kakati omwana bw'oba toyina mwana Mulenzi kitegeeza Buganda would be, if the Baganda wanted in Nabagereka, we would be depending the possibility of having a queen. But let me give you two monarchs. The British separated from the Anglican, from the Catholic Church. Why? King Henry produced only girls, and he urged, according to Deuteronomy, a man should not see the nakedness of the sister of his wife. Oba abasooka baligenda mu ggulu simanyi muka muganda wokona bukonyi azira nsonga omukazi Bayibuli gye yatugana okulaba obwerere bwe mu Deuteronomy mulamu wo. Kakati the situation was this nti the king of Spain was a young man, and the troops that were protecting the Papal States were from Spain. The widow of Henry was from Spain. So the other man dictated. Spain was a military power. It dictated. If you chase away my Sainga, I raise the draw, the soldiers I have. The man intimidated the Pope. So the Pope insisted, Nagata Henry, Nenamwandu wa mulamuwe. Papa. Yes. Yamugata. Because of the protection from Spain. Henry yaita, but Nadine, mugende musabaka tabakaita, the man of all seasons. For to some maybe tabutuli emeri. Tabakaita the man of all. Bana ngabanjo ngabana ababbo bupi. Ujukani mutani wa iwana mirundi. Emandwa zendi mandwa kwatiridde chika. Kati ahabwa abayita. Kati nabayita nabagamba. Ne abo oyo papa tapa mumu bakadidi nali. Obwakabaka bwaffe bufe. Kubanga yangatadde namwandu wa muganda wange. And according to Deuteronomy, tulabanga kuwerere bwa mulamu atugatule yagala. But what is interesting is that Queen Mary, whatever balamuzi abo ebyambalo bibambala ebya papa nachi, they were created to mourn Queen Mary who died in 1668. Bino ebyambalo ba speaker bye bambala ebyo biwe babikola kubagira Queen Mary kubagira Queen Mary bone babisigaza 86 mugende mu kirondo. I'm not particular about there, but Emmanuel Goli bamuyita nno chifu justice Owinyeddolo akyakungubagira Queen Mary n'ebyambalo bye Uganda and read and down the road
the history ebyambala ebyo bibambala ne papa. So Queen Elizabeth, Queen Victoria, kakati ekyo kyakutegeeza kakati mu Buganda kye tulina kiri kimu. Look what the Japanese, the history of the Japanese monarchy dates for 5,000 years. Abajapani babadde n'obwakabaka emyaka 15 kituufu. Obwakabaka bwa Buganda bwa mwaka 8. Abaganda babadde n'obwakabaka for 700 years. 700. Ne Mwankole 700 years. Ne Bunyoro 700 years. Kakati nkubuulira n'eggamba nti kati ekizibu ekiriwo kiri kimu. Japan okuva mu 1968-69 yali tefunangayo mulangira. Ne bagenda ne bakola buli kintu kyonna. Bajja n'omukazi mu World Bank omu Japan azaala omulangira yagaana. Why? They were considering a Japanese queen. But according to the Japanese culture, once a Mumbeja is married, becomes a commoner. And the Balangira cannot marry from themselves. Kati Kabaka wa Japan, emperor, alina kuba musajja. Kakati mu Buganda Nabagereka kyazudde. Nabagereka talina mwana Mulenzi. Kabaka addako siwuwe. Kati alina okuva mu Kabaka. Nabagereka talina future mu Buganda. Kati this is what Nabagereka yasoma public relations. Yakirabye mangu. Ekyokubiri Nabagereka yafuna ekizibu nti yaleeta Nabagereka mu Buganda yali mu Lwanda. Omukyalo oyo nze namulabanga ne mukono gwa Kabaka ng'azze ne mu Lwanda. Nabagereka Kabaka okulaba oyo omuwala ng'akyali muwala baali bategese erugogo ebintu by'abasuubuzi. Let me tell you, okumanya nze manye ebintu bya Buganda. Nalaba olutalo wakati wawava munno ne mu Lwanda kandi babuulira olwaleero. Ssaabasajja Kabaka bw'aba agenda kuwasa Benz, kampuni ya Benz yamuwa emmotoka mwana awasize. And if you people you are correct, wava munno yali chairman wa Transport Board, Transport Committee ey'akakiiko akategeka ebyentambula ya Kabaka. Ku mbaga ye wava munno yali chairman. Wava munno mu Lwanda amukuba. Mu Lwanda tayagala baleete Benz. Mu Lwanda yali akoledde Kabaka. Mu Lwanda yatunda ettaka ly'Amasiro kuba toto kuba Shell bazimbewo petrol station. Wano ekasubi. Kubanjira bawo. Yali chairman wa Buganda Land Board. Kabaka bali mulemesa. Lindako. Omugenzi mu Lwanda yali chairman wa buki. Wa Land Board. Mbera wa Kabaka ngamba sekerera. Kati abagaga ababiri ne balwanagana. Mu Lwanda ne wava munno. Ku mbaga ya Kabaka. Agule emmotoka aliyeko. Kati wava munno balukoti bamukuba. Bagamba Kabaka yali badde ne Benz ey'amaanyi ennyo. Annually nga bamuwa emmotoka empya. Wava muno had negotiated with Benz South Africa to give Kabaka a Mercedes Benz agiwasizeemu era nga buli kaseera bamuwa Benz. Mu Lwanda ng'ayagala kulya ssente naye nga ali entrenched. Kakati mu Lwanda kye yakola nga basonda ssente ng'agenda agula. Bannange mundekeko abange. Friends, my friends, give me only 30 minutes. Only 30. Kakati mu Lwanda ng'akuba wava munno. Mu Lwanda bamukuba gundi wava munno bamukuba n'olwokubiri. Yali identifyinze oluggi olwo Wankaaki. Mayiga yalugula India. Very expensive. Naye empologoma yagijja India. Ono eri ku Bulange. Erinnya ndira bijja. Katikkiro yagijja India. Kubba ssente. Kakati wava munno bamukuba. Benz bagigoba nti Nabagereka mumpi. Tajja gikola ki? Naye nga bo tebakimanyi nti if you don't take that Benz, wava munno can even lose the Benz franchise. Why?
era abenali mwe bajja mu buyinza bwava muno baali bamusudde why baali talawule nga tebavuga benzi if you the representative lawule nakyo kika kya mmotoka bwali awo bwe butyo ne eventually president yagula emmotoka musota twagiyitanga musota benzi kyova olaba ti speaker ne deputy speaker emmotoka tebazigula mugondi kuba wava muno kubanga franchise yo bagitwala you are the representative bwekye batamanyi tibannange omusajja mirundi aboogerera ne mutamuwa yadde ekikumi bakusesera bage embwa yaabwe embwa ejja kudde boogerere ne badira sente ne batwakawo akaliisa ne bakola ki I knew that Kalisa Museveni was playing. So I praise myself. Yes, I'm on Museveni's campaigning committee. Me, Museveni MPH. Kakati wava muno. Bamukuba bamukubakuchi. Benzi bajikoba. Wava muno yali musajja mugezi. Era nze njogera ina yenyi. Wava muno mukwano gwange nnyo. Yali awadde n'omwana ngo manager ne bumulema mukini. Wava muno eyo benzi gye nnina. Yaizingizibwa ate nina bbiri eno benzi gyolinayo yagikuwa wavamu ayina ne benzi endala bbiri eyo benzi gye nnina eyo yegijja London eyo benzi yakabi bwebanga teri ku luguudo tebala olwa kolansi yo bala kolansi yekka bweba teri ku luguudo nebosiba tebibala bweba toli ku luguudo bwogiyingira nga togenda ku luguudo ekusibiramu wava muno eyalifuted that Mercedes Benz okujijja eyo London ate yaŋŋamba mukoki munnange wali ofese ku Benz konse nedda leeta issue oyinayo nze ne wava muno tuli bamukwano nnyo I respect him kakati era tutula kati nkubule nkugamba mulwana akuba wava muno ku mbaga ya Kabaka Benz agano agitta mulwana akola ensobi abbako sente agenda wava muno musajja mugezi mulwana wa mamba abakongojja Kabaka bambogo mulwana ajja yereegalega emmotoka bwetuuka ente bagivuga agitwala ebbanda twagimugobya yabasangayo mu lubiri twagimugobya tusangayo mu yansangayo mu lubiri gwe oli wa mamba okwata otya netukula twagula abembogo ne bagigaana tasobola kongojja okimanyi nti mulwana yagula motoka endala ate mulwana Ssaabasajja Kabaka yawasizza mu mmotoka ya Mulondo zonna teyazikwa kyetwakola mulwana olwo mwami mulwana aleeta emmotoka agitwala mu lubiri yebbanda yajja agivuga akusangayo entebe kozi ffe twakoze etta pulaani yaffe ne mwami wava muno nti agivuga alabe agireeta tumukube tumuwanika obugulu kyembabuulira kyenabagambye wano tyebika by'Abaganda temanyi kyebikola Mulwana belongs to the Mamba clan. When Mulwana had defeated Wavamuno, instead of taking a Philip car from Mercedes Benz that had been offered by Mercedes Benz South Africa for the wedding, era Kabaka yali bakoma oluvanyuma bwana atambulanga nayo netugana mweja kuberanga ku convoy netugana fe twatumaze okuba Mulwana agivuga n'engalabiye agireeta mu lubiri kati kubegende nenange nze nali wamaanyi wa Kabaka nga fe tuzanya nze mayegane waliwo n'omuvuka bamuyita Ntege nga bwe tuba tutudde ne Kabaka be baleeta soda Katikkiro aliko yabaleeteranga soda nga muli meeting ne Kabaka abamu bagamba alwanira bwa Katikkiro neva wamma kyovulanga gwe tomuwa kitiibwa ow'ekitiibwa Mayiga bwe mwabanga mu meeting nga munyoneka nga ye aleeta soda n'amazzi nga nze bwongo gwe Brain nabagamba nti twafuna information Kabaka bagenda mutiya ku mukolo yali alambula Kampala ne mugaato gendayo Ssaabasajja Kabaka nanga nti naye omanyi bayinza otukanga kati gaza bampeereza amasimu tebagenda kudda bwe tutagendeyo bajja kutukanga kangendeyo nkomewo waliwo le baazika omulangira ate ali gundi nampite wange kumanca kayumba eyannona akayumba nga kaavu bwe kati neŋŋendeyo Ssaabasajja n'akuyita naŋŋamba baazisa omulangira ate kuli fayini nemukala tatona namusekulayo kati let us use rules who is buried in Masiro nga bamayiga baana bato asika oyo gundi kasabanda
kyovula bange Mengo teri akuddamu no baga yatumanyi twakuba mu Lwana era Ssaabasajja Kabaka emmotoka gye yawasizaamu yali ya Labi Mulondo nga nkadde yakuba wava muno naffe ntumukuba ba motoka ye ne tugigoba ne tugamba ab'Embogo mukizire nze ni musajja muzibu nnyo kakati sokotebereze ndine Kabaka ndine Museveni obwongo bwo buyita bwakuzannya kyobulawo Sale yakubuuza naye obwongo bwakitamu no Sale yaŋŋamba naye mmwe obwongo bwa taatammwe mugenda buteekawa kubanga nnoonya omusajja ono musajja mugezi Sale yakugamba General Sale yaga you extremely intelligent anti history nti ayino tuyina kye tuyita mu political science decision making you must consider the past kyakolebwako